Kyaddaaki gavumenti ya Uganda etandise okugaba ensimbi emitwalo 10 eri abantu abeetaavu abayimirizibwa ku mirimu gyabwe olw'omuggalo gwa COVID-19. Abantu emitwalo 5,117 be bagenda okuganyulwamu nsimbi zino nga gavumenti yataddeko obuwumbi 54 bwegenda okusaasaanya ku bannansi ab'enjawulo kwetooloola eggwanga. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno mu kibuga Kampala, Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri agambye nti bakyali ku bitundu 40 ku buli 100 kyokka n'akakasa nti bakusigala nga bawandiisa abantu abatannaba kuteekebwa ku nkalala z'abanaaweebwa ensimbi. Abantu 12,652 be batandikiddwako olwaleero mu kuweebwa ensimbi ezo nga kuba no munisipaali y'eggulu yeesingamu abantu abangi abantu yaweereza abantu 1,118 n'eddirirwa munisipaali y'ekiramu Wakiso ng'eno yafunye abantu 932. Masaka eweereza abantu 3,232, Gombula Yerubaga newandiisa abantu 232, Kampala Central yakawandiisa abantu 2,112, ate nga disitulikiti y'Emukono yakaweereza amannya g'abantu 2,044, Lira yakaweereza abantu 2,185, ate Busia yakaweereza amannya g'abantu 1,162. Munisipaali y'e Nakawa yakaweereza amaka 6 gokka ge gakawandiisibwa mu munisipaali eyo, ate Mbarara bakaweereza amannya g'abantu 2,694, Makindye 1,058, Kawempe tewali n'omu yabadde kuweereza. Ssaabaminisita Nabbanja akalaatidde abaweereddwa ensimbi bazikozesa omulimu ogubalagiddwa baleme kuzikozesa mu kunywa mwenge, n'akakasa nti gavumenti yakulangirira enteekateeka eno lw'eneekomekerezebwa mu nnaku ezijja mu maaso. Hello, what is your name? Opira Dennis. This is the Prime Minister of Uganda calling to find out whether you have got any message on your phone. I've received. You have received what? 100,000. 100 plus what? I think some 2,000 for withdrawing it. Where are you? Where are you? I'm in a patch. You are in a patch? Yes. Congratulations. Make sure you use that money for the intended purpose. On behalf of government, as the Prime Minister of Uganda, of the COVID Relief Fund launched. Denis Okumojoko ne Olonya Geoffrey okuva mu disitulikiti y'eggulu be basoose okufuna ku nsimbi zino nga bombi bavuzi ba bodaboda, era bano Ssaabaminisita Nabbanja bakubidde essimu butereevu n'akakasa nti ensimbi bazifunye. I believe the 50% Ugandans are going to receive today, and the others will continue to receive as we go along. We shall tell you the deadline when we shall stop this exercise. Naye no waliwo abakagala kuzifuna namwe mujja kuzifuna kubanga okusinziira ku bakugu data tugirina, naye wali mukkirize esiime task force ya Uganda eya COVID gineekulembera olw'omulimu omulungi mujjukira we tuvudde, naddala pulezidenti bwe yawa ekiragiro nti abantu baffe abatalina maasirizi abakolera emmere y'olwaleero nabo bafune obusako naddala mu budde buno obwa korona. Of course omulimu tigwali mwangu kubanga mujjukira bulungi nti abantu abamu baali baagala tuwa emmere, abamu baagala tuwa sente, abamu mmere, naye kabineti neesalawo nti abantu tubawe ensako mu cash. Era njagala okuyozaayoza Abannayuganda abasobodde okufuna omwaliiro, nabo abatannafuna mugenda kufuna. Twagale tutandike n'abo abasobodde okubanga bakoze sipiidi eyayiri okulaba nga tufuna amaanyi. Ebyo nga biri bityo, obukadde bw'ensimbi 35 ezafulumiziddwa disitulikiti y'e Lwengo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ne zitatuusibwa zitabudde abakulembeze b'ekibuga ky'ekyazanga. Meeya wa tawuni kanso y'ekyazanga Nanyanzi Madda yennyamidde olw'ensimbi ezayisibwa mu mbalirira ezaali ez'okubayambako okulwanyisa ekirwadde ekya COVID okuva mu mwezi ogwokutaano oluvannyuma lw'okufulumizibwa disitulikiti, naye nga n'okutuusa kaakano tebazifunanga.
amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Erwengo era nga yakulira n'ebyobulamu mu disitulikiti eyo Vincent Birimuye agambye nti abakulembeze b'eggombolola zonna beemulugunya ku nsimbi ezaayisibwa ez'ennyongereza mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Mu mbeera y'emu nga gavumenti ya Uganda olwaliro etandise okuweereza bannayuganda ensimbi ez'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19, abantu abasangiddwa mu bitundu by'ekisenyi mu kibuga Kampala beewuunaganya olwa meseji ze bagamba nti nfu ezibasindikiddwa abantu ab'enjawulo era bagamba nti zibamazeemu amaanyi. Abamu batandise n'okugamba nti mu kifo kya gavumenti okubasindikira ensimbi waakiri yandibawaddemu emmere. Bino we bijjidde nga waliwo okubagana empawa bakulu mu gavumenti ku nsonga y'ensimbi emitwalo 10 nga waliwo abakulu mu gavumenti abakulembeddwamu Charles Engola, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu, ababadde bateesa nti ensimbi zino zibaweerezebwe mu ssabbiiti ejja. Ente zo zigenda kukyawaganya abantu. Okumanya zigenda kyawaganya abantu. Bagambye sente ezo bagenda zigaba ku mayumba. Kaakati muno mulimu abantu bangi abatalina mayumba. Nti ennyumba eyiye iri, ennyumba endala iri, nenga bangi basula muno. Kaakati ddala bange sente ezo banabanga bazigaba nnyumba ku nnyumba. Bano abalala bo abatalina nnyumba abasulamu bo banazifuna batya. Omuntu awasi atalina gundi, atalina simu. Yataina ne gun katiraza kudya muntu alina ndagamuntu nga taina ne simu oza n'okuteeka ku ssente toli mukwaza ndagamuntu oba alina layini kate ne kule niyo kuliko kumpira bukadde nga bubiri ate n'omwongera ne 10 kate omuntu alina okuyambibwa talina na simu. Abakulira amalwaliro ag'obwannannyini mu disitulikiti y'Ebukomansimbi basatira olw'abantu abalwawo okugenda mu malwaliro okwekebeza COVID bagenda okutuukayo nga bayenjebuse. Akulira eddwaliro ly'Ekereziya ery'Ekitaasa Health Center 3 Sister Christine Nabirye asinzidde ku ddwaliro eryo bw'abadde akwasibwa obuyambi bw'ebintu ebiyambako mu kwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine Nandagire byawaddeyo mu kitundu ekyo okuyambako ku by'obulamu mu kitundu n'ategeeza nti bakolera ku bwerende obutagambika. Omubaka Dr. Christine Ndiwalana Nandagire agambye nti kino kyekiseera gavumenti ejja emisolo ku bintu ebikozesebwa mu by'obujjanjabi n'amalwaliro ag'obwannannyini gagyeko omusolo bannayuganda bafune empeereza gye beetaaga. Ndiwalana adduukiridde amalwaliro nga Kitaasa ery'Ekereziya, Bigasa, Kitanda, Butenga n'amalala ng'abawadde eddagala eriweebwa abalwadde, eddagala erita obuwuka sanitizer, sabbuuni ne masiki abasawo bye beeyambisa mu kujjanjaba abalwadde. Kinkwatako nnyo okulaba nti munnayuganda abeera mulamu n'okulaba nti ebintu ebiweebwa mu malwaliro nga bituukayo ne bikozesebwa mu ngeri gye birina okukozesebwa. Lwaki Bukomansimbi district tetulina bikozesebwa ate nga tulina abafandaazi abatuwa essente, tulina abafandaazi abatuwa ebintu ebyokukozesa mu malwaliro? Tugenda kufaayo nnyo okulaba Bukomansimbi district nga naffe tufuna equal opportunities ng'amalwaliro amalala begakola ki begafa. Waliwo ekintu ekiyitiridde okubeera mu Uganda wano, private medical centers ziseddeera nnyo abalwadde naye ate nabo basaasira kubanga ogenda okugula ebintu mu pharmacies bya bbeeyi nnyo. Private medical centers zisasula emisolo. Gavumenti erina okutunda mu kintu ekyo neeraba nti nno nti emisolo gikendeezebwa n'ebintu bye tugula okulaba nti nno bikendeezebwa essente zaabyo. Omwepisikoopi w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka, Bishop Severus Jumba alabudde abali mu nteekateeka ey'okuwera enkola ey'ettaka lya Mayiro. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Bamufa ebiteraliikiriza nze bannange ettaka ly'essaza lineeraliikiriza nnyo. Olumu nakyogera omuntu n'agamba nti ogidde oyogere ku ttaka gw'owedde kati bwe tutayogere ku ttaka twogere ku ki? Kereziya eno teyinza kubeerawo nga situlina ttaka. Kwe tuziika, kwe tuzimba amalwaliro, kwe tuzimba amasomero, kwe tuzimba amasinzizo, mpulira nti nakyo tikiri bulungi. Bitweraliikiriza bingi. Oyo ye Bishop Severus Jumba. Abatuuze mu kabuga ke Katete mu luka gw'Ekikwayi mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe olwaliro bakedde kwekuma mu gutaaka bazibye oluguudo oluyita mu kabuga ako ne bagezaako okulemesa ebimotoka bya kampuni y'Abachina eya Etawu ebadde kuba amayinja mu kitundu ekyo nga bagirumiriza okubafuumuulira enfuufu. Bano bagamba nti ebimotoka bya kampuni eno eya Etawu bifuumuula enfuufu ne kibaviirako okulwala ebirwadde ebikambwe n'okudibya ebyokulya byabwe.
kale obadde ng'ojja ng'ozze kuzaala n'osanga wabula CBS egezezzaako okunoonya akulira kampuni eno okubaako kiboogera ku nsonga eno wabula kaweefube waffe agudde butaka. Yombaka akiikirira munisipaali y'e Lugazi mu paalamenti Stephen Serubula Kinaalwa awadde gavumenti amagezi etwala ekyokuyiga eky'ekirwadde ekya COVID-19 ekigoyezza ensi yonna erongoosa amalwaliro gaayo okwetooloola eggwanga lino gasobole n'okuwa abantu obujjanjabi bwe beetaaga. Poliisi eraka yeetubidde ne Semaka abatuuze gwe bagamba era gwe baalagira okwamuka ekyalo kyabwe nga bamuteebereza okuba mukobaane eri okufa kw'omwana ku kyalo Bbaale. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi katuwa ebisingawo. Esatu gye tukubye amabega abatuuze ku kyalo Bbaale mu ggombolola y'Ekibanda mu disitulikiti y'e Rakai baatabukira amaka ga Senkayi Fulgencio ne bagakoonaakoona n'ebintu byonna ne babisaawasaawa nga bamuteebereza okuba n'ekkobaane mu kufa kw'omwana mu kitundu ekyo nti n'okumulya nga baali bamulidde. Mu kiseera kino Senkayi Fulgencio ne mukyala w'Endagira Agnes n'abaana basatu bagumbye ku poliisi eno ey'e Rakai nga baagala poliisi ebayambe bazzeeyo ku kyalo kyabwe gye baava oluvannyuma lwa kkooti e Masaka okusala omusango nga gulaga nti abantu bano tebaalina kkobaane mu kufa kw'omwana mu kitundu ekyo. Poliisi y'e Rakai ng'ekulembeddwamu Kimayite Alex bagezezzaako okuzzaayo omuntu ono ku kyalo kye eky'Ebbaale kyokka nga abatuuze beesaze akajegere bagamba tebeetaaga kulaba ku muntu ono mu kitundu kino. Newankubadde nga poliisi egezezzaako n'abamu n'okubasiba n'ebasiba kyokka ekyalo kyonna kigamba nti baagala kulaba ku Fulgencio ne mukyala we mbuno kubanga baalina ekkobaane mu kufa kw'omwana. Ye Fulgencio Senkayi ayogerwako ayogeddeko ne CBS n'agamba nti okuggyako empaana z'okukyalo teyalina kkobaane lyonna mu kufa kwa mwana ono kyokka n'agamba nti abatuuze baakola byokonna ebintu bye n'okubanga baatwala amateeka mu ngalo ng'ati ku kiseera kino amaze kumpi omwezi mulamba ng'agumbye ku poliisi y'e Rakai. Ku lwa CBS FM nze Sose Kimpirwazi Ekkoki. Ekkanisa y'abalokole eya Way to Paradise Miracle Church wamu n'omukutu gwayo ogw'ebyempuliziganya badduukiridde abasawo mu malwaliro g'Essembabule bawaddeyo ebintu biyambako mu kwetangira ekirwadde ekya COVID-19 n'ebiyambako mu kukikebera. Mu biweereddwayo akakiiko ka disitulikiti eno akalwanyisa COVID-19 akakulirwa RDC Lieutenant Ramadhan Walugembe kuliko obumu obukebera ebbugumu mu mubiri, ebidomola bya sabbuuni ow'amazzi, sabbuuni ow'emiti, sanitizer, obukookolo, face shield wamu ne gloves, obusawo bw'omuceere, sukaali, obuwunga n'ebirala. Ebintu bino byanjuddwa Bishop Jackson Mulungi akulira ekkanisa ya Way to Paradise Miracle Church ng'ali wamu n'akulira omukutu gw'ekkanisa eno ogw'ebyempuliziganya Charles Muwanguzi Kapaja. Akulira ebyobulamu mu n'obujjanjabi Essembabule Dr. Charles Matovu agambye nti baagala okukola enteekateeka amalwaliro agali ku ddali lya Youth Center 3 nago gatandika okukebera COVID kubanga embeera esusse obw'omulamuzi. Guidelines tugamba nti abantu balina kubeera waka waabwe. Kati bw'abanga akwatiddwa obulwadde obwo tumutestinze ali confirmed positive, tumuwa amagezi. Tulina ttiimu wano eya case management bamuwa amagezi, twogera naye ne famire ye ne tumukansolinga ne tumulaga ekyokola alina kubeera waka naye nga yeeyawudde ku banne. Ebintu byonna byakozesa biba bibye byokka eri ebbali tufunawo kalumu asobola okubeera ne tumufollowinga ne tumuwa treatment, twogera naye batukubira amasimu naffe tumukubira amasimu ne tutuuka ku ground ne tulaba bw'alemererwa ekirwadde ne kyeyongera maaso nga tulaba bayetaga oxygen. Tulina ambulance otuba tugenda mutwala Masaka Regional Referral Hospital esente tuliranye abalina oxygen gye basobola okwongera okumujjanjaba. Abatuuze mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bali mu kutya olw'ekizibu ky'ebbula ly'amazzi ekibuutiyedde eggombolola eno ekitadde embeera y'ebyobulamu ku bunkenke. Ssentebe w'eggombolola eno Bazadde Kaweesa ategeezezza nti nayikondo ezisinga obungi mu ggombolola zaayonooneka dda nga kati abatuuze batambula mayiro ezisukka mu 2 okutuuka ewali amazzi, bw'atyo n'alaajanira gavumenti ne disitulikiti y'e Kalungu okubayambako ku kizibu ekyo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukiibika Amaadi mu kwogerako n'ekyabbasa ategeezezza nti akkiriziganyiza ne ssentebe
Bazadde Kaweesa n'agamba nti n'amazzi ga ttaapu agali mu bubuga obw'enjawulo mu kalungu gavaako obuzibu buli kaseera era gavaavaako tegabeerawo buli kadde ekyongedde okuleetawo ebbula ly'amazzi mu kalungu. Obukadde bw'ensimbi za Uganda 35 ezaafulumizibwa disitulikiti y'e Lwengo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ezitatuusibwa zitabudde abakulembeze b'ekibuga ky'ekyazanga. Meya wa Kyazanga Town Council Nanyanzi Madda yenyamidde olw'ensimbi zino ezaayisibwa mu mbalirira ezaali ez'okuyambako mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 mu mwezi ogwokutaano oluvannyuma lw'okufulumizibwa disitulikiti. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, tunaddingana edda.